يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Abange mu abantu mutye mukama wa moyo yabatonda ngabajja mu moyo gumu olubigamba katonda katatulu katonda yagenda kutyana natuuka nentandika okwanalizing eswala nenkitegeera nti eswala kitegeeza omusiraamu okusomera Allah ebiragiro bye. Kati Allah ebintu byalagira abasiraamu bwe batuuka mu swala bye bamusomera, tebamugamba nti kino bakiri bamusomera amateeka ge. Kati kye bayita swala kwe kusomera Allah ebiragiro bye. Masha Allah, tukomyewo nate okubeera nga tubatuusaako ebigambo, okubeera nga tumulungula ensonga ezitawaanya obwongo bw'abaki bw'abanadamu ku nsonga eziyitibwa ez'obusiraamu. Obusiraamu buno mulaba Allah subhanahu wa ta'ala ayatugamba nti allamahu albayan, yatuwa enyinyonyola ennambulukufu etegeerekeka kyobuda atujja n'emmoto yaffe ng'egamba Islam for all. Twajja ebabuzaabuza tubeere nga tubiteeka muki mubeere nga musiramuka. Nabwekityo tukomyewo nate Dawa TV Uganda ku program The Research Desk, ndi wamu ne Sheikh Abdushahid tumusiime. Masha Allah, kasooka babuuzeeko Sheikh. Abalabi baffe aba Dawa TV Uganda mu bitiibwa byammwe ebyenjawulo Allah byabawa, mukkirize mbalamuseeko n'ekitamuso ekisinga ebbeeyi ekyemirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyo ye Sheikh Abdushahid. Mashallah Sheikh, ekintu ekiriwo walabye akatamiko k'abavubuka abo nga beewuunaganya, balina ebintu ebibatabudde nga bagamba nti bwe baatula wansi ne bakola research ku kintu ekiyitibwa esswala, bakisanga nga ekiyitibwa esswala kuba kusomera baki Allah biragiro bye. Nze kino byemu kyekikulu, oba gwojjemu ebirala insha Allah nja tubuulira, naye nze ku lwange ekimera byemu ki mu katambi k'abavubuka abo nga birabika byabatabula. Tebamanyi kiyitibwa swala, tebamanyi miteeko girimu ki mu swala, tebamanyi omusiraamu wagenda mu swala aba agenze kukolayo ki. Kati ebintu bingi n'ebiri mu swala n'obutuufu byabaleme kola ki okutegeera. Kati balabanga mu bikola balabye ddala ebintu ebiri abstract mu kutegeera kwabwe. Twagala tusumule. Nze nno kkiriza nsooke nkuweekaka, nsooke neebuuze, kubanga nze omuntu waŋŋamba nti natudde wansi n'enfumiintiza n'endowooza, owulidde ndabira ddala omuntu atanakola ki, atamanyiddeko ddala nti okugoberera ebirowoozo kiki kibi, kubanga buli kintu kyonna kirambulukufu. Ekintu kyonna kiba kiki kirambulukufu. Omuntu okubeera nga atambulira mu kintu ekirambulukufu, ekintu ekirambulukufu tibakiteeka bumu ki birowoozo. Weebuuza lwaki kino mukikola bwe muti. Bw'obulwa ansa jangu koki, jangu ku mitimbagano oba jangu gye tuli otubuuze. Abasiraamu lwaki musomera Qur'ani ngeri mu biragiro bya Allah muki muswala. Wenatula wansi nenfumiitiza ku musajja olingaka kyengenda okusooka okukola kwe kumusomesa ekigambo birowoozo. Ekigambo birowoozo akijje mu bintu by'enteekateeka za Katonda. Nze nga bwe ndowooza ebyo basooseka nsomerako mu Suratu Najm, essuula ejja kuba ya 53 aya 28. Essuula eya 53 aya 28. Amakulu gayo gagamba ng'ate tebakirinaako kumanya kwonna kyeboogera, tebagoberera wabula birowoozo obulowoozo, ate nga mazima ekirowoozo tekigasa kintu kyonna awali amazima. Amazima gabeerawo, katotuleetera birowoozo byo. Buli lw'onooleeta ebirowoozo byo ogenda kugwa muki
Tulabye no mu Isaya bawandika ku Yesu titwamulowooza nti yafumitibwa nti yakubibwa okakana bamaliza mu Isa Katonda. Lwaki? Kubanga mwagobera ebiki ebirowoozo. Muve ku birowoozo baganda bange. Ebirowoozo byammwe ku mateeka ga Katonda ku nteekateeka ya Katonda mujja kubula n'enkoona zikole ki? N'enkoona zinywe. Mulidde kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tayagalirako ddala bantu. Somerako mu Suratu Kahfi ezo nsonga ngimalirize. Suratu Kahfi ya 18 ndowooza aya ya 5 ekyo tumale tukiteeke wabbali. Mukulu nawulira muyita ya Umaru manyi baganya amanya g'Ekisiraamu lwabanga bino sooka obiveemu va mu birowoozo byaffe si byakulowoolezaamu ebyaffe biteeketeeke. Mashallah ogamba batya 18:5 era tewatuma babaka wabula kuba babuulizi b'amawulire ag'essanyu era abatiisa. Naye abo abaakaafuwala ne bawakana mu bitali bituufu balyoke baggiseewo amazima ne bafuula obubonero bwaffe n'ebyo ebibonyoobonyo ebibatiisibwa okuba olusaago. Kwegamba bo batwala ebintu by'obusiraamu nga bya lusaago ne basaagamu awo ne basakamu enatula wansi n'enfumiitiriza omanyi wallahu ahad omwe bintu babifudde byakuzanyiramu buki buzanyizi bya lusaago. Ebintu byaffe eby'obusiraamu tetubisaagiramu. Tulambikibwa bulungi nnyo nga first source erambika ebyaffe yaani ya Qur'an. Qur'an n'ennyonnyolwa omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyetuyitaani ahadithi. Ntegerekese bulungi olwo nga tetunnagenda mu qiyas. Tegerekese bulungi olwo tulabe endaba y'ebintu ebirala eryetya nti mu kaseera waliwo ebidduka nga byaki bya nsolo kati tulina ebidduka byaki bya byuma. Tuli ffenna ennamula yakino ekidduka ekyekyuma n'ennamula y'ensolo esigala yeemu. Buli kimu lwaki? Kubanga obusiraamu bwakola ki? Tukwataganya olwo abamanyi we bajjiramu ne bateekawo balance ku kyaliwo luli n'ekiriwo kati n'ennamula entuufu ko tulina okukola ki? Okutambulira. Kati mukulu Umaru the so-called Umaru wetereze ffe waffe tetugoberera biki birowoozo bye byesigalize. Kati sikatukusomesa olwaleero esswala erimu emiteeka emeka era bino byayogedde nti basoma bino bibeera ku muteeko ki miteeko ki emirala egikoze eki egigoberera. Sheikh njagalawo tusumule mbadde nsaba oyongereko awo. Kati awo nga tumaze okusumula njagala okusooka okusomesa omukulu oyo Umaru katono ekiyitibwa esswala tebiva muki mu bbanga tulowooza bulowooza nimba buyimbi nga nfuna si byebyo. Emiteeka egyaffe egy'esswala obusiraamu bwatuteekateeka nebukola ki nebumala. Sooka onsomereko mu sura ejja kuba yakubiri aya 2:38 ongendere ku aya ne share yayo paragraph 2 ezisembayo 2:38 sura ya 2 aya 2:38 mwekuume okuyimirizaawo esswala zonna ttaano hafidhu ala salawati wa salatu n'eswala ey'omu makati era yimirirenga muswala ku lwa Katonda nga musirise mwewombeese. Tegedde kati ekisooka mu aya eyo mulimu okuyimirira. Kati wansi ne batunyonnyola batya paragraph 2 ezisembayo muki ku nsonga ku aya eyo. Era Katonda yalagira abakkiriza babeere mu swala nga beewombeese era nga bagonjebwa
kuba omuntu bw'aba asaala aba ayogera ne Katonda we n'olwekyo ateekwa okuba omukkakkamu mpulira omusirifu olwekyo kizira okwogereramu ebigambo ebya bulijjo. Muswala ffe tetwogereramu biboozibozi bya Wakayima nani na Wango, tutambula n'ebyo ebiri well splitted mu swala. Ng'omubaka Muhammad sallallahu tugamba nti swallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nowe munda bansaala. Ntegerekesa bulungi kyekisooka kyekyo, genda mu maaso seeka. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti mazima ene swala tekisaanira n'akatono mpulira okwogereramu bigambo by'abantu. Mazima yo kutendereza Katonda na kumutukuza na kumugulumiza na kumwogerako. Kati bwe bino byoleeta nti basoma bino ebyo bigwawo byonna kati gwaba teyategeera tokugamba nti munnaye muno zozookoka okomewo kumustawa kuba ffe tetukola bintu biri wabweru waki wantegeera yaki yabuse buli kyetukola kyonna kirambike tuli ffenna seeka kati gwe wategedde bino weevunaane wekka oba tewabitegeera kubanga eswala erina emiteeko egyaki egyenjawulo. So kungendereko nga maliza kasasunika nakasooka mu sura ey'omwenda suratu Tauba aya 10:12 onsomera aya ne sharehe yaayo paragraph esembayo y'omwenda 10:12 aya 10:12 abokwesiima beebo abeenenya eri Katonda mpulira abamusinza abamutendereza abasiiba abakutama abavunnama nga basaala okiwulidde abalagira empisa ennungi ne bagaana empisa embi era abo abakuuma ebikomo by'amateeka ga Katonda kale sanyusa abakkiriza. Tuli ffenna seeka kati batubuulidde ekiyitibwa okusinza kiki kirimu emiteeko egyo gy'owulidde kati wansi batugamba batya paragulaafu esembayo abakola ebyo be bannakibiina Katonda soka ne paragulaafu esooka ebyo ebikolwa ebyogeddwako byebyo ebitendo by'abakkiriza Katonda be yalagaanyisa okusasula ejjana era ebyo bye bibaawula ku balala abo bebeenenya ne badda eri Katonda waabwe. Kati kitegeeza ki nti muswala muteekeddwamu okwenenya buli otuula wakati wa sujudi emmeka ebbiri olina ekyosookerako Allahumma ghafirli nga tonnagenda kubira warhamni wahdini wajibu nga tonnagenda ku ebyo ekikulembera kusaba Katonda kolaki kusonyiwa kibeera muki muswala genda maaso badde eri Katonda waabwe nga bamalirivu obutaddayo kumujeemera olwo ne bakola ebirungi ne basinza Katonda okusinza olutugatta gy'ali ku bimu ku bitugatta eri Katonda kwe kusoma ebigambo bye so si nti oba omuwa biragiro olidda bajulira nga bwe watali mulala ateekwa kusinzibwa. Kwolabye bwe tusoma ebyo kuba kujulira biwaleese nti innani ana Allah tuba tujulira nti Allah watugamba kiki bwoti era tukakasa nti teri Katonda mulala okujjako ani ayitibwa Allah kirira ateekwa kusinzibwa wabula ye yekka ne bamutendereza n'okumwebaza mu ddembe ne mu buzibu nga beewaddeyo eri ye okwewaayo okujjuvu. Okitegedde seeka nti kuno kuba kwewaayo eri okujjuvu okulimu emiteeko gye twakoze eki gye
twalabye waggulu nti omuntu agenza okusinza nga mulimu okusaba mulimu okutendereza mulimu okukakasa Allah mulimu okumukolaki okumugulumiza byonna bibeera muki ate tujja mugulumiza nabinaki nanyimba zammwe zemubeeramu tolifenna kuba onosoma mu Bayibuli ja kusingana nga ennyimba bonna abaziyimba bagenda kuggwera muki mu muliro tubeera muki mu bigambo bya Katonda byotumutenderezaamu sekagenda maaso paragraph eyokubiri mugireke eyo paragraph kati wadde ojagala tugigendemu tugireke olw'obudde twagala tukoleki tubeerenga tuyambe badde nti muganda waffe ategeere nti ekiyitibwa swala erina emiteeko egyaki egyenjawulo nti omuntu wayingira mu swala agiyinga na Allahu akibar asoose kutendereza Katonda kakasa nti Katonda wange gwasinga buli kiki gwasinga buli kimu olwotandika omukola ki okumutendereza n'okumusuuta n'okumugulumiza n'okumwawula tumwawula naki n'ebyo byennyini byatuwadde nti omuntu wajja mu swala kiringa olwaleero seeka nti ogenze muki ogenze mu kyaki omuntu bali mukyaki bagenda kukola kikusaba siwe kiri ogenda okulya pastor tugenda kusoma mu Bayibuli ekitundu bwekiti kati agenda kusoma ekyamateeka 5:6 sekasooka ntuukirekwaawo ekyamateeka omusumba agamba tugenda kusoma muki mu Bayibuli tugenda kutambulira omusomo gwaffe oba okwejjukanya kwaffe mu kusaba kwaffe okw'olwaleero mu kitabo kibayita ekyamateeka essula ya 5 olunyiriri lwa 6 nga n'omuntu kyekyamujja waka ajjawulira ebigambo bya Katonda agamba atya nze Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi y'Emisiri mu nnyumba obuddu olw'omusanvu tobanga na bakatonda balala wendi kati sibamu ebyo wabadde obisoma kati weeyogerako gwe oba obadde osoma bisome kati ekitegeeza mu kanisa kusinziira ku ndowooza ye n'entegeraye abeera ono omusumba ono abuulira endiga nti bannange nze Katonda wamu okujjako nze ntegeera eyo gye twagala tukugjemu mu kusokolo liwumalo odde ku muki odde ku mustawa oleme kwekubyanga yaka oli musajja mukulu emyaka gyo giwe kiki ekitiibwa ntegerekesa bulungi nga oyogera ebintu ebikoze eki ebikujyamu kansooka empozingire mukaawo sekatandikiraawo sekanza abantu abamu mbeewuunya ekigambo kyo ntera nnyo okukikozesa kubanga ogenda n'otuula wansi sincerely speaking nze nzikiriza nti bw'oba olina kyojjawo nga gw'olaba si kituufu tuwe alternative gwe wandirowoozeeza kyandibadde kitya naye kati okugamba nti wano natudde n'endowooza mu ndaba eyange kulowooza okwange kyandibadde bwe kiti kale tukiwulire ne bw'ogamba nti tekirina kubeera bwe kityo kati n'otuwa option ki ogambye tetulina kusoma Qur'ani mu swala kubanga kuba kusomera Katonda ebiragiro bye kati n'otuwa option ki mu swala twandibadde tusoma ki kakati nze ndaba nga obuzibu bw'alina obutatuula wansi n'asoma kubanga example eno gy'otuwadde ey'ekyamateeka 5:6 omusumba agikutte kusomera endiga kusomera abagoberezi be nti temubanga na bakatonda wala wendi kati aba yeyogerako nti ye yafuuse Katonda oba atuusa message kati omuntu yenna eyatuula wansi nga yina free mind etali biased eteekubiira eyo argument soyinza gireeta mu bantu abantu bakutunuulira ne bakwewuunya negamba nti omusajja omukulu gwova mu bino ono tamanyi nti omusumba abadde atuusa bigambo bya Katonda Katonda yagamba nti mbana bakatonda balala wendi kati
kati awo wali obuzibu nti abantu banoonya kyonna kye basobola okwekwatako naye nze ndowooza it is not right, it is not true. One, ffe mu busiraamu tetukolera ku ndowooza ye nga bwakola ki nga bwakulembeza endowooza nga bwendaba nze nga bwendowooza no osooka mu mateeka mu kulungamizibwa eno ibaada n'okusinza Katonda bw'aba yakutuwa nti muyimirizeewo eswala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyagireeta ibaada eyo okusinza okwo n'akutuyigiriza atya tukole ki tuzeeko tutandikirawa tukomawa. Kakati ffe tulina kugoberera nabbi wa Katonda, tulina kugoberera abayivu abayiga layini eyo yonna nga bwezze kuva ku nabbi wa Katonda. So si kuddira ne tugamba nti nga bwendowooza ndowooza bwe tuyingira eswala tutandika okuyimba. Si bwatyo nabbi si bwe yakola ki si bwe yatuyigiriza. Ate ffe mu busiraamu Allah yakitulagira mu Qur'ani mu suura eyokusatu suratu Al Imran aya ya 31 ng'atulungamya in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni tukantukewo suratu Imran aya ya 31 egambye ebigambo bino egambye nti gamba abantu gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gamba abantu ti bwe mubanga mwagala Katonda mmwe abasiraamu bwe mubanga mukakasa nti Allah mumwagala mungoberere fattabi'uni mugoberere nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era kyekiri kye yatugamba nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam nti swallu kama ra'aytumuni usalli musaale nga bwe mwandabye enkola ki mwandabye ensala nga bwe mulabye ensala nammwe bwe buufu bwe mulina okukola ki si kukeera ku makyaffe ne tulowooza buki tulowooza bulowooza tekiba kiki tekiba kituufu. That is one. Two, Qur'ani bw'ogamba nti kuba kusomera Katonda mateeka ge ekyo si kiki wabula tubeera mu methodologies. Katonda omanyi bwe yassa Qur'ani eno seeka kyekitabo kyokka mu nsi ekiri mu volume yakyo mu bunene bwakyo nga kikwatiddwa abantu bangi mu nsi muno. Kituufu. Buli awali akatonyeze bakateekawo n'omala okola ensobi n'okyusaamu ennyukuta emu yokka ennyukuta oba empeerezi yokka. Mu Busiraamu tulina enjawulo wakati w'ennyukuta n'empeerezi. Mu kifo kya kafatiha wali n'oteekawo kasira oba kasukuuni amakulu oba gakyusiza completely. Abakuli emabega ojja kulya nga bakukorekitinga nti ssebo tozanyira mu kitabo kya Mungu. Kati mugamu ku makubo Mungu ge yateekawo alina ekigambo kye yatugamba mu Qur'ani. Bansomereko ku suura ya 15 suratu Al-Hijr aya ya 19 inna nahnu nazzalna dhikra aya ya 9 aya ya 9 ogamba suratu Al-Hijr aya ey'omwenda. Allah agamba ebigambo bino ti mazima ffe twassa Qur'ani era ddala mazima ffe tujja okugikuuma. Olaba kati gamu mu makubo Allah ge yateekawo okukuuma ekitabo kye Qur'ani kwe kugituteera mu swala. Nti bwe tuba tugenze mu swala tulina okubeera nga tugikola ki tugirihaasinga nga tugipaasinga over to the next generation. Nti ku makya emisana kawungeezi ekiro obeera wejjukanya kul huwa Allahu ahad. Tosobola kujja nkya ate n'obitabika kubanga okikola buli lunaku
Qur'ani nebiranga eri preserved era nogezaako kukyusaamu tukugamba nedda ssebo kawere kanyuku kawerezi kabubwe kati yes era seka wakikola watu mutoyaga yabadde ku speed omumaliza mutimudde batiseka notaddewo empeza etakolaki etaliyo ewo wetegerezeewo era ogenda okola nga akoze eki enkera wadde nasoma essula yemu ng'empeza azikoze eki aziterezezza ate kyova olaba nti ekitabo kino fiqhul ibadati biadillatiha fil islami ekya Hassan Ayub ku peje ye95 n'annyonnyola ebigambo bingi naye kyenjagaddemu ku topic gye tuliko n'agamba nti Qur'ani yaffe eno dakhilu ssala eyingira mu swala naqra'uhu tubeere nga tugisobola okubeera nga tugisoma Qur'ani yaffe mu swala tugisoma si byakukeera kuki kulooza tugisoma ate munange ewomera mu swala seeka olw'obunene buno nti ebigambo bino buli ayimiridde mu swala bw'ati nga yeewombeese yeetowaazizza awuliriza Katonda bye yamugamba okukola imaamu yabeera asoma gwe ng'okola ki nga gw'owuliriza ng'ebigambo bino yes nga bikuliko bikuluŋŋamya bwe kennyini abisoma tibirungamya Allah so tumuddiza mateeka ago biri ogisoma bikuluŋŋamye kubanga Allah katukakasiza nti Qur'ani agisisa kulungamya kyekigambo kino kyataddewo n'ayongera n'agamba nti aina nahnu min alkitabi alladhi yutla fi kulli sala abaffe bwe twekuba mu ttooki tuliwa positioni yaffe enneeyisa yaffe obulamu bwaffe amagenda gaffe obuwangaazi bwaffe tuwangaala tutya bwe twegeraageranya ne Qur'ani eno gye tusoma buli lunaku mu swala mu buli swala kyekiri Allah kyagambye tisinga tubale tetugisoma ekyagisomesa waki ti aswala tanha anil fashai wal munkar ogenda kusomera amateeka ga Allah gabeere nga gennyini ge gakutangira owulidde okugenda mu byobuwemu nebyo Allah byakola ki byagaana kikyo lwotuuka mu swala n'owuliriza ebigambo ebyo Katonda agamba ki mu swala mu Qur'ani mugondere bakadde bammwe Katonda agambye eki temutta Katonda agambye eki musiibe Katonda agambye eki temulyazaamaanya Katonda agambye eki temwenda kati gwe ali mu swala muno ebigambo ebyo bw'obiwuliriza n'obifumiitirizaako tosigala kyekimu nga bwe wazze kituufu Katonda abeera akujjukiza emirundi buli lwojja mu swala n'akujjukiza amateeka ge eyo system eyo formula eyo setting eri divine Katonda yatuteekawo n'agituteerawo nga mwalina okutujjukiriza buli lunaku kyobudde abagisoma batuuka ekisa ne bakaaba very good lwaki etteeka lyasomye limukutteko nawuliranga boogedde ku muliro nga labanga wallahi agenda ogwesoggamu wana abatakoze eki tatereezezza kusoma Qur'ani guno ogenda mu swala imaamu n'asoma aya ezigamba nti omuntu yenna ali emaali y'abamulekwa alidde omuliro mu bulamu bwe aya ye10 naye alidde emaali y'abaki yabamulekwa naye ng'ate ggwe obadde opulaninga okutunda ekibanja kya muganda we yakafa gufunemu abantu bamulekolekaawo nga bakola ki nga babonaabona kati bw'owuliriza aya ezo mu swala oddayo wansi ne weekuba mu muki kino kyembadde nkola nedda kyembadde ngenda okukola kankyenenye kizito kyekiri Allah kyeyagamba mu suratu al anfal seeka tubikuli sula yaba ya 8 aya ojja kutusomera eyokubiri إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله أكبر
olesa aya olesa aya Allah gwa aya Allah agambye nti mazima abakkiriza abaddala abana maddala beebo bwabanga ayogeddwako Katonda ebigambo bya Allah bwe babisomebwa emyoyo gyabwe gitya awulira aya n'agamba kino kyenkoze aya egambye eki fankihuhunna biidhni ahlihinna mubawasa abakyala abo nga mumaze kufuna lukusa lw'abazadde baabwe kati gwe abadde apulaninga okutolosa kawala kabende ogamba mungu namuddawo aya nga nzito oba gwe yamutwala omulina ewaka nti maama asomye ebigambo ebyo tosigala kyekimu n'agamba nti era bwe bibanga bibasomeddwa ebigambo bye kibongera obukkiriza wajilat kulubuhum wa idha tuliyat ayatuhu zadatuhum al-imana wa ala rabbihim yatawakkalun era nga beesiga mukama waabwe obulamu bwabwe ne babukwasa Allah ne babukwasa omutonzi waabwe kubanga imaamu abadde asoma mu Qur'ani n'asoma aya eziraga nti Allah yagabirira naye abadde ayagala okugyamu olubuto n'amanya nti wala taktulu awladahum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum temutta baana bammwe lwakutya byanfuna Katonda yabagabirira era nammwe oyo nga akiwulidde naye nga ye mu nteekateeka z'abaddagano omwana ono naamulabirira ntya naamalako ntya naye neyeebulira nkyo naye ng'agiwulidde muki muswala mashallah wama min dabatin fil ard illa ala Allahi yarzuquha tewali kitambula ku nsi okugyako riziki yakyo Allah yagikoze eki yagigaba kakati omuntu bw'asoma ekyo ng'ate yaggyemu omwana we mu lubuto ennaku 3 emabega n'amusuula ku kasasi n'amusuula mu ttooyi bw'awulira aya ezo tasigala kyekimu kati kyekigambo kiri nti Qur'ani yaffe fi swala muswala naqra'u tugisoma wa aina nahnu twandibadde luddawa tuyimiriddewa tufaanana tutya mu kitabo kino kye tujja tuddiŋŋana Allah teyakikola by mistake eyo yali divine guidance Allah nga ayagala kusigala nga aturemayindinga tuleme kuva ku muki mulamwa amateeka ge gasigale nga gakola ki gatuluŋŋamya gatulambika gatutereeza kaakati ye yatunuulidde pointi emu yokka nti mubeera musomera Allah amateeka ge kubeera kwejjukanya amateeka gaani kukakasa ga Allah n'ogamba nti nadde nkyerabidde nzireyo ntereeze noddayo n'okola ki era bw'otunuulira mu kitabo kino the concise presentation of the fiqh ekya Dr. Abdulazim Badawi ku peegi ey'ekikumi peegi 19 yes waliwo ebigambo nga byetaaga tubitunuulire mpulira the description of the prayer okugaziya mu kunnyonnyola esswala ne batugamba nti the prophet be upon him omubaka waffe sallallahu alaihi wasallam would recite the Quran audibly yalinga asoma Quran audibly ng'abantu bonna bagiwulira in the morning prayer mu swala ey'okumakya the first 2 units rakas mu mulaka 2 ezisooka of both the sunset and the night prayers era ne mu swala ng'enjuba egwa magharibi ne ya isha kati nokkirira ng'akunnyonnyola nabbi sallallahu alayhi wasallam mwennyini yalinga agisoma yagisomanga era abasahaba nga bakola ki nga bawuliriza
bawuliriza nga bawuliriza ebigambo lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Era kati nabbi n'atugamba nti swallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe mundaba nkola ki, mundaba nsala. era nabbi bw'atyo bwe yasaalanga ng'asoma nga bawulira. Kyekigendererwa nti ebigambo bino bisigale mu mitima gy'abaki, mitima gy'abakkiriza, bibakoleko omulimu ogw'okubafuula ab'enjawulo. Kyova olaba omuntu agenda mu swala n'asaala ate n'asigala ng'ayonoona, bajja kugamba eswala ye eriko akakola ki, akabuuza alina okuddayo yeekebere ddala byasala bijja ebiri. Ebigambo bino bituula mu mutima gwe ne bimukolako effect, ne bimukolako waaka, oba ajabula mu bujabuzi n'avaayo n'atambula, oba obuli obuzu gy'atatereeza, oba kwegamba ogenda okwetereza nga buli kimu olina kuddayo weekebere kubanga eswala yennyini kyakwebuulirira. Kati seeka nsaba onsomereko mu suratu al-Ankabut sura ya 29 aya ya 45 sura ya 29 ngituuseemu aya ya 45 ng'owekitiibwa Allah atuluŋŋamya yagamba ati utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi ssalaa inna as-salata tanha anil fahshaa'i wal munkar walidhikri wallahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Soma ebyo ebitumiddwa gy'oli ebiva mu kitabo kino Qur'an, era oyimirizeewo eswala, eswala mazima eswala eziyiza oyo agisaala okukola ebyobuwemu n'ebitayagalwa mu ddiini. Utlu ma uhiya ilayka, soma ebyo ebikoze ki, ebikuweereddwa mu kitabo kino Qur'ani. Ng'ekigendererwa kiki, oyimirizeewo eswala. Wano mu kubisoma ng'oyimirizaawo eswala bikukolako effect gye bikukolako ne bikukyusa n'obeera ebbeta nebikutereeza, tosigala kyekiki kyekimu. Bw'ogenda mu kitabo kino ahkamul Qur'ani للإمام أبي بكر محمد ابن عبد الله المعروف بابن العربي آية جتوليكو نادama nti wala dhikrullahi akbar, ekigambo ekyo kyetusomye mu aya eyo kiriko fiha arba'a aqwal, kiriko ebigambo 4. Ekigambo ekimu ku byo kyenjagaddemu kyekino ekyokusatu, dhikrullah fi ssala afdalu min dhikrihi fi ghayriha. Allahu akbar. Yani li'anaha ibadatani. Dhikrullah, ojjukira Allah, okujjukira Allah kuno kwokoze mu swala. Nga bw'adda agamba nti innani ana Allah la ilaha illa ana. Katonda yatugamba ki? Sinda mugattako kirala. Yesu si Katonda, aliyeka wannamunigina, tagattibwa. Muno mutukuvu si Katonda, kitonde butonde. Wa aqimi salata lidhikri, mugende muyimirizeewo eswala, kubanga mukuyimirizaawo eswala mukola ki? Mujjukira Allah. Lwaki? Kubanga musoma amateeka ga Allah agabajjukiza Allah wammwe ne bye yabalagira ne bye yabaziyiza. Kyekigambo kino nti kati bw'osoma Qur'ani mu swala ate osinga agisomye ng'atudde wali wansi w'omuyembe, kubanga eno ogenze mu swala ng'okwetaaza obuwombeefu, ate wali wadde osoma mu busomi, ate wano weewombeese kati awega kwa amateeka we ganywerera ddala ku mutima gwo. Kyova olaba abantu maamu abeera asoma ng'ate bano abamugoberera bakaaba amaziga. Lwaki? Oluusi naye nnyini gakaabiramu, bajjukira Allah waabwe, amateeka ga Allah waabwe gabatuula mu bifuba ne gazitowa. Lwaki? Wakasaddaako omwana w'omuntu mwamutemyeko omutwe, n'ogenda okusoma mu Qur'ani
nti Allah nga akugamba nti innaka mayitun wa innahum mayitun oli wakufa nabo bakufa oyo gose yafudde naye nawe ule rugendo thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun mugenda kugasimbagana maaso gani ga Allah mutoto gani ona akubanja noli akubanja mwanzita kati oli muddawa ye swala Allah teyatuwa Qur'ani eno kubeera bubeezaawo nga kimuli yakubeera ng'etukola ki ng'etulungamya. Sheikh nja kusaba nsooke nkomekaawo. Sheikh ng'oyimiriddeko awo katono nze neewuunya omwami wano kyensinga okumwewuunyaako kiri kimu nti ewaabwe bagenda muki bagenda ne basaba tuli ffenna naye waayingira mu kusaba muno mulimu stages batandika n'okutendereza ewaabwe wennyini okutendereza okwabwe kwawukanako n'okwaffe ti bo okwabwe bateekamu nokuki ne the hymns ennyimba ntegeresa bulungi ennyimba ezo muzoogenda okulira nga baleesemu zabbuli batera okusoma zabbuli 23 basoma zabbuli 25 tuli ffenna mubeera bempangaliddemu tebana kyebakola kyesimanyi naye nze neewuunya ono okwogera bino nga neewaabwe bagenze mu kusaba basoma ebiki ebigambo ebyo kituufu bali basoma ebigambo bya Katonda mukuki mukusaba ng'okusaba okuba kutaddemu stages kakati ye bw'aba tayagala tugende kwejjukanya bigambo bya Katonda mu masinzizo ayagala tusome ki era ebigambo watukwera okusoma balisomanga we biri tebabikyusaamu oba ina ekigendererwa ekitujja ku mulamwa naffe tandike kukolera ku ndowooza nga naye bwalowooza ekyokulaba kusooka nkwatirawo ku Qur'an sooka nsomereko essula ejja kuba ya Suratul Hajj ya 27 aya 7 aya 7 Suratul Hajj 7 abange mwamakkiriza mukutame era muvuname musaale era musinze mukama wammwe era mukole obulungi oba olyawo mulirokoka. Kakati Qur'an ezze netuwa stages omuntu mwakoze eki mwayitanga asinza muntegerekesa bulungi bwemaze ogituwa twebuuza nti stages ezo tetuwadde bisomerwamu ebisomerwamu byonna tubijja nti wakunyonyola ku mbaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam katubuuze Bayibuli wama Bayibuli abantu bagendanga okusoma okusaba basabanga batya soko ontukireko mu kitabo kya Nekemiya essula ejja kuba ya 8 essula ey'omunaana otandike ku lunyiriri olwokuna Nekemiya essula ya 8 ey'omunaana olunyiriri lwakumeka otandike ku lunyiriri olwokuna 8 egamba bweti egambe tuwulire Ezira omuwandiisi n'ayimirira ku kituuti ky'emiti kye baali bakoledde omulimu ogwo mpulira n'okumuliraana ne wayimirira Matisiya ne Sema ne Anaya ne Uliya oba ntandikidde ku lunyiriri olwokusatu tusobola okutegeera baali okuyimirira okwo baali bayimiridde Ezira agenda okutuuka ku muliko ki ku kituuti ekyo yali agenze kukola ki tuve ku lwokusatu twandibadde lwakumeka lwakubiri tuve ku lwokubiri tandikira ku olwokubiri Ezra kabona n'aleeta amateeka mu maaso g'ekibiina abasajja era n'abakazi ne bonna abayinza okuwulira n'okutegeera ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'omusanvu layini eyokusatu awo n'asoma omwo mu maaso g'ekifo ekigazi ekyayolekera omulyango ogw'amazzi okuva enkya mu makya okutuusa ettuntu
abasajja n'abakazi nga weebali n'abo abayinza okutegeera abantu bonna ne batega amatu okuwulira ekitabo eky'amateeka. Baali basoma mu kitabo ky'amateeka nga babisoma nga webikoze eki nga webiri nga wagamba nti nze Katonda eyakujja mu nsi y'Emisiri ono akisoma si ye Katonda wabula asoma kigambo kyani kya Katonda. Era omuwandiisi n'ayimirira ku kituuti nti kye baali bakoledde omulimu ogwo n'okumuliraana ne wayimirira Matisiya ne Sema ne Anaya ne Uliya ne Kirukiya ne Maseya ku mukono gwo ogwa ddyo ne ku mukono gwo ogwa kkono Pedaya ne Misayiri ne Malukiya ne Kasumu ne Kasubaddaana Zakariya ne Mesulamu. Awo Ezira n'ayanjuluza ekitabo mu maaso g'abantu bonna nga bakoze batya bayimiridde bali muki kujjo ne ku kkono basimbye ennyiriri kubanga yali waggulu w'abantu bonna. Kale bwe yakyanjuluza abantu bonna ne bayimirira. Owulidde yayimirira Ezira ne yeebaza Mukama Katonda omukulu. Owulidde kibeera muswala kusooka kukola ki kutendereza kwebaza. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in paka jekoze eki jegenda abantu bonna ne baddamu nti wala dhalin amin nga bayimusa emikono gyabwe ne bakutama emitwe gyabwe. Olabye nti wali mu kuyimirira kusomerwamu bigambo byani bya Katonda era naffe awo tusomera ani Qur'ani tusomera al-Fatiha ne tuleeta aya za Qur'ani endala zikoze eki ezigoberera nga tetunakola ki tetunakutama ne bakutama emitwe gyabwe ne basinza Mukama nga bavunnamye amaaso gaabwe. We baamala okukutama ne baddamu ne bakola ki ne bavunnama. Kitegedde ezo ze stages omuntu mwayita ng'asinza Katonda. Kati gwe musajja mukulu bw'oba tonnategeera bino tovaayo kubeera ng'owakanya nti muswala basomeramu mateeka ga Katonda. Wuuno babadde muswala babadde muki bakulaze nti baasoma bigambo bya Katonda tebabisoma nti webiri batwistinge babisome nga basomera ddala nga bikoze eki webiri bakugamba mukyamateeka nokwotinga ne bakola ki ne bakwotinga nti mukyamateeka mwe bakola ki mwe basoma we bamaze okusoma ne bakutama. Naffe wetukutama ate tetutunda mu mateeka gani ga Allah tusomerawo biki birala wetuvuunama tetudda mu Qur'ani ate tusomerawo biki birala byakumutendereza wetutuula ne tumwegayirira Allahumma ghfirli warhamni paka jezikoze eki jezigwerayo ntegerekesa bulungi. Kati ono byebisaana omukola ki okumusomesa tegeere tubannange ebintu byemweteekamu byemuteekamu birowoozo byammwe bigenda kubabuza eddiini bagala gifula yakulowooza mulowooza ebintu byeddiini byakulowooza bulowooza nedda ebintu byeddiini si byakulowooza kiki omanyi Yesu yayogera mu kitabo kya Matayo sura ya 22 nyirwa 29 yagamba atya kyekikyamiza abawumalu bano 29 naye Yesu n'addamu n'abagamba atya mukyama mukulu g'omusajja gwe wakyama olw'obutamanya ebyawandiikibwa. Ekyakuleetera okukyama gwe kuva ku byawandiikibwa wandibadde teweebuuza lwaki wasoma Qur'ani nga Nekemiya amaze okulaga obateekeddwa okusaala newankubadde amaanyi ga Katonda tomanyi maanyi ga Katonda singa obadde ogamanyi wandibadde ofangayo n'omanya nti amaanyi ga Katonda tetugajja mu bbanga tugajja mu ki mu bigambo bye nakumwesigamirako nakumusinza nakakasa nti ye w'amaanyi yatubeezaawo yatukuuma yatujjulula n'atujja mu leve emu okutuuza mu leve endala wandibadde toyogera bigambo ng'ebyo naye olwokuba nti ebya Katonda wabivaako dda
wabula nenkola nezikola ki nezinywa tegerekesa bulungi seka nsomerako muswatu najimu sura yakumeka eyo yata musatu aya esemberayo ddala musanyankaga mu bbiri musatu aya esemberayo ddala esemberayo ddala egamba etya nkaga mu bbiri ekisinga muvunamenga owulira ekisinga mutujjano ntumala okubeera nga tumaze okubeera nga tukoze eki tumaze okuyimira tusomye ku bigambo bya Katonda bimaze okubeera nga bitulungamizza ekiddako otukakasa nti tusinziza Katonda kuba kola ki ekisinga kola ki muvunamenga ku lwa Katonda mumusinzenga olwo okukakasa nti oli muswala sujudi eteekeddwa kola ki okubaako n'oyimirira obuyimizi n'obisoma n'otakutama n'otavuunama tolina siki tolina sujudi ntukirako mu kitabo kya Isaaya ensula ya nkaaga Isaaya ntukireko mu lunyiriri lwa 14 Isaaya nkaaga olunyiriri lwa 14 egamba bweti egamba tuwulire 14 olw'ekkuminennya n'abaana baabano abakujooganga balijja nga bakutamiridde n'abo bonna abakunyoomanga balivunama awali ebigere byo. Ontegerekesa bulungi amakulu nti omuntu yenna ateekeddwa okumanya nti ekintu ky'okugulumiza Katonda kirimu kirimu okukutama kirimu n'okuvunama oba ntegerekesa bulungi ebyo byebikolwa mu Busiraamu kati mu kuyimirira seka akulaze tusomerawo Qur'ani Nehemiya n'akulaga basomerawo bigambo byani bya Katonda tuli fenna otuvaawo bakutama ne Isaaya kyakoze eki kyakugambye yava mu kutama bazzaako ki kuvunama Qur'ani kyegambye nani ne Bayibuli kyekoze eki kyegambye kati oyagala ki musajja gwe abatuuliza tusoma ebigambo bino nga tuwagala mukomewo ku mustawa musilamuke muwone seeka gattako tubeere nga tukoze eki tunzika ebigambo by'omukubola ekitawaanya omwami oyo bwe mbadde ntunulako waliwo hadithi al-Qudusi seeka gyaleeta wano mu ahkamu al-Qur'ani ku suratu al-Fatiha nga Allah wekitiibwa agamba qala Allahu ta'ala qasamtu as-salah bayni wa bayna abdi nisfaini nti eswala yagabanyiza wakati wa Allah n'omuddu we yagabanyizibwamu ebitundu bibiri fa nisfu hali wa nisfu li abdi wa li abdi ma sa'ala yaqulu al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu Allah hamadani abdi. Olidde kati Allah akutendera ebigambo byoyitamu nga bw'osoma al-Fatiha toviiramu awo bw'osoma nti alhamdulillahi rabbil alamin okutendereza hamadani omaze okutendereza ani Allah ya Allah n'agattako ki omuddu wange akoze eki yaqulu al-abdi yaqulu ta'ala hamadani abdi omuddu wange atendereza yaqulu al-abdu arrahmani rrahim omuddu n'agamba ebigambo bya arrahmani rrahim Allah n'addamu atya yaqulu Allahu ta'ala athna alayya abdi Allahu akbar walillahi yaqulu al-abdu maliki yawmiddin yaqulu ta'ala buli kyogenda okusoma Allah inacha mubeera mu communication wakati wa mwanani ne Allah kati ye ndooza ekyo kyamutawaanyiza n'alowooza nti I think it is just kusomera Katonda ki biragiro bye emigaso gy'eswala mingi kati seka kanku ekyokulabirako omuntu waba ava waka ng'agenda kusinza agenda kusinza Allah we Katonda we yamutonda n'omugamba nti egimu ku migaso kukola exercise mu mubiri kati alabye ddala
ekimu tekijja muki naye gwe woositukidde n'otambula okuva ewuwo wootuukira ku muzigiti n'osituka n'otambula n'ova ku muzigiti n'okoma ku mulimu eyo movement eyo exercise ate n'ogikola emirundi 5 olunaku to from oda nti eswala y'omusajja emukubizibwa gitwala luddawa omuzikiti kitwetaagisa okunoonya hadithi okunoonya aya egamba nti benefits z'eswala mulimu physical exercise nga nawe okirabirako ddala waliwo ebintu muganda waffe oyo byagera agera neyerippa n'akomaawo neyesinga obwongo bwo bwakwata ayise tugamba nti obwongo bute osobola okubeera ngaowona seka kigambo kyolesa ekyokolerako kyolese nga tonnagenda ku kirala nze ekazaawo wempangaalira opposite waliwo mukadde wange si musiraamu naye alina banne bawangala nabo nolidde bakuze nabo kati waliwo omusajja mukulu yafuna ebizibu mu mubiri gwe omanyi adivayisi gye bamugamba kutambula era yeetoolola n'abeekazo nakkirira eringa ekawala n'asala nadda ewayise najja paka ekawempe n'asalamu nadda wano erugoba naddayo ekazo buli lunaku kati natula mu wansi nefumiitiriza nenga nti bannange kati singa onaasalamu eswala exercise yandikoleddaawo zandibadde zimumala buki bumazi naye si musiraamu byakeera okola ki byakeera okukola gwe omusiraamu Allah yakuwa go ahead omubiri gutogenda gwebasa ti omaze otambulamu to and from ate nawali nokolerawo exercise zaawo ki ennungi dda nezo ojjagamba nti tugenda kukola exercise it just benefits eziva mu ki eziva mu swala sagenda mu maaso seeka benefits mpitirivu tetuyinza kuzikola ki kuzimalayo scientifically emibiri gyaffe gino kibeera ne charges ne bw'ogenda ku sujudu n'oteekao ekyenyi wansi okola earthing wejjamu amasanyalaze agavudde ku simu emirongooti biki naye kati tetuyinza kugamba nti ekyo kiriwa mu hadithi ninga naye emigaso gikoze emigaso gikola ki girabwako ate nga ne bannasayansi olwedde bagizudde dda kikonfaminga nti omuntu bw'agenda ku ruku n'akutama bw'ati agolola omugongo guno n'agugolola spinal cord nebeera ntereevu bweti kati obyandibadde bigitawaanya ne bidda ku ki kati nakusaba aya y'ekyo kati waliwo bye tubadde tugamba nti bwe tudda ffe mu swala yatulambikibwa one Qur'an erina okusomebwa ebyo tubisomye omubaka ekyeyakolanga era ffe Allah yatugamba tugoberere omuki omubaka n'omubaka n'atugamba tusalenga bwe tulabya akola ki bwe tulabya asaala kati ekyo talina kukituvunaana kubanga obusiraamu bwaffe Allah bwatyo bwe yakiteeka omubaka bwatyo bwe yakiyigiriza bwetyo bwe tukola ki tuteekeddwa ekikola Sheikh omuwadde nekemiya bulungi nga abantu bakuŋŋaanye basinza Katonda naye nga basoma mateeka gani mateeka ga Katonda seeka nsomerako mu Yeremiya 7:1 mu Yeremiya ekitabo kye bayita ekya Yeremiya 7 nga kituuseemu dda ekitabo kya Yeremiya essula ya 7 n'olunyiriri olusooka mulimu ebigambo bino lugamba ekigambo ekyajjira Yeremiya ekyava eri Mukama nga kyogera nti Yeremiya mu mulyango yimirira mu mulyango gw'ennyumba ya Mukama olangirire eyo ekigambo kino oyogere nti muwulire ebigambo bya Mukama wammwe mwenna oba abayuda abayingira mu miryango gino okusinza Mukama. Okiraba kati Yeremiya Katonda amugamba ku mulyango guli abantu langirira bajje bakole ki
abagenda okujja okuyingira mu nnyumba ya Mukama. Ekibaleeta kiki? Kuwulira bigambo byani? Kuwulira bigambo bya Mukama, si kuwulira birowoozo by'abantu. Ekireeta abantu bali kujja kuwulira bigambo byani? Bigambo bya Mukama. Bibalungamye, obulamu babutambuza batya? Katonda nga bw'abwagala, si bo okutambuza birowoozo byabwe ng'ono bw'agamba. Natudde wansi ne ndowooza nga nti mulimu bino, mulimu na bino, naye kubaku ekyo Katonda yakola ki? Teyagamba nti yita abantu bajje bawulire ebirowoozo byo. Yita abantu bajje abajja okusinza bawulire ebigambo byani? Bya Mukama. Kati abantu bwe bajja mu muzikiti okusinza Allah bajja kuwulira bigambo byani? Ye Qur'ani y'ekitiibwa. Kyovudde Isaaya agamba essula ya 5:5 onyirira 8 naye nti ebirowoozo byammwe si ebirowoozo byange n'abigaana. Yesu kansembeeyo luno tusomereko mu Matayo 15:7 paka 9 owulire sitandi ya Yesu ku bantu bano abalinga ono abayina ebirowoozo byabwe, abakulembeza ebirowoozo byabwe. Ogambye Matayo essula ya 15:7 paka 9 agamba bw'ati. Tuuseewo. Yesu ayogedde ebigambo bino naye bansinziza bwereere. Oleme mu 15:7 kale mbadde ntandikidde ku 9 agamba mmwe bannanfuusi. Isaaya yalagula bulungi ku mmwe ng'agamba nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa naye emitima gyabwe gundi wala. Naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. N'ayita kati bw'owuliriza Yesu nga bw'atulambika waliwo complaint. Katonda akomplaininga nti abantu bano bafuuse bannanfuusi, bayita abantu ne bakuŋŋaanya mu masinzizo nti bazze kusinza Katonda naye nga tebayigirizayo bya Katonda. Naye bwe batuuka wali mu kifo ky'okusinza Katonda bamwogerako obwogezi ku mumwa nti tuzze kusinza Katonda. Bwe batuuka okuyigiriza ate biri ne babiteeka pembeene ebya Katonda ne bateekawo eby'abantu era abantu ne bagenda nga bakutte ebigambo by'abantu so si mateeka gaani? Ga Katonda. Amateeka ga Katonda ne bagavaako so nga ate ekigendererwa kwali kujja batuule basome nti Katonda yagamba bw'ati. Pawulo kyeyava awandiika mu Baruumi essula ey'omunaana olunyiriri olw'26 kati ntegedde lwaki bano tebamanyi kusinza tebamanyi na kusaba. Agamba watya mu Baruumi 8:26 ogenze wala agambe tuwulira 8:26 era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe. Mpulira kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira. Mpulira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Okitegedde? Kati tebamanyi kusaba. Kati ono olw'obutamanya kusaba naye ng'olwadde eri munnakabi abaamuyigiriza kiki we basaba balina okusaba. Kati bo basalawo okukola ki? Kudda mu kuyimba buki? Nyimba buyimbi nga nfuna tendereza. Somerako mu Yakobo. Mu Yakobo essula ejja kuba yakuno olunyiriri lwakusatu inshallah tusooke tukomekaawo okujjako ng'onoobayo n'akakiwaso eki akatalekeka. Yakobo meka? Yakobo 4:3 agamba bw'ati. Agambe tuwulire. Musaba ne mutaweebwa. Kubanga ki? Musaba bubi. Mukulu Musokololi Umar
musaba ne mutaweebwa lwaki kuba musaba bubi temumanyi kusaba olidde singa muddayo ne mwetegereza Nekemiya butawe baasaba wandibayo tuleeta bya Qur'ani nti tuli hasinga mateeka gani nga tusomera Allah mateeka ge ddayo weetegereze bintu byokujeregerera mu biveemu muddeyo ku bigambo bya Katonda mujja kubeera nga mukoze eki nga muzze ku mustawa Sheikh Katalekeka tusiibule. Nze kyeŋŋamba muganda wange nti amateeka ga Katonda ge gatuluŋŋamya buli lunaku buli kaseera okubeera nga tusigala nga tuli abantu abali ku kkubo Katonda lyatwagalako. Y'ensonga lwaki ffe mu Busiraamu tusoma Qur'an erimu amateeka ga Katonda okubeera nga atujjukiza, era ojja kulaba ku videos ennyingi abantu abali mu swala bwe bawuliriza amateeka ago ne gabakwatako, olaba ng'omuntu akaaba, ng'omuntu akulukusa amaziga lwaki ajjukidde kyabadde avuddeko, era Katonda bw'atyo bwe yatuluŋŋamya. N'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yajja okutuyigiriza esswala bw'atyo bwe yakola ki okutuyigiriza, bw'atyo bwe yasaalanga nga bwe tulabye mu bitabo byawandiikibwa, era naffe tugoberera ennambika y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo ye okuleeta ebirowoozo bye nze ndowooza abitwala eyo gye babikozesa naye eno ffe tetukulembeza birowoozo by'abantu amateeka ga Katonda ate tubikolanga bwe batusomesa. Bannaye abatugoberera ku Dawah TV mukkirize tujja kukomawo for today, naye nga bikikwatako abaawulira ebigambo by'omwami oyo mumanye nti ffe tetukola bintu wabweru waki wabweru wa nteekateeka zaani ze yatutonda, tutambulira mu nteekateeka ze bw'atyo yatuyigiriza okusaba, n'ate si ffe ffekka n'eri emabega mu Nekemiya tubirabye nabekityo mukole eki mukole bwe mutyo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.